Video etandise. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Naffe tukikuumenga. Njagala kubakulisaayo n'abakyaliyo naffe tugenda kuddayo ewa Bobby Giant kibadde kyakabi nnyo. Mwebali ddala kati abateesi enkya bugingo simanyi na kumanya. Kaakube ffe enkya bannange. Omanya abenaaremu be basinga okusomesa struggle. Mulimu struggle ate muwasa. Gashumba kikulume. Sebo Gashumba ateesa ku by'obufumbo nga si mufumbo. Awana amagezi. Mbwa abakazi tetubawe ebyapa byaffe. Kati nno nze bwe naafunita kanjadi teka mu manya ga Mamebeli. Kikulume. Kale. Waliwo ebintu bingi nnyo bannange simanyi naye njagala mbyangu ensigaze eddakiika 10 ngenda kwogeramu ebintu emitwalo 15. Tugende mu masimu gammwe. Kubanga olwaleero ne ssibawo amasimu enkya temujja kudda. Ekyo nkimanyi. Naye nga waliwo ebintu bingi olunaku olwaleero Mpuuga yasekiwalinga appointment wa Papa naye ate nga speaker amuyita bajje bayambeko ku nsonga eziriwo newankubadde Mpuuga temwamulabye mu parliament naye nga yabaddewo. So naafuna nga Papa yamuwadde appointment ya nkya essaawa 10. Kati olwaleero Mpuuga azzeemu n'alinnya n'afuluma. Afulumya agenze Vatican leero enkya essaawa 10 agenda kusinkana Papa. Mbu Papa amuwa omukisa akomewo atubbe bulungi. Samwiri yali w'amaanyi nnyo. Katonda yagamba Samwiri oyo gw'osabira oyo gw'okabirira namugaana okubeera ekyo. Nabbi Samwiri bye yali yeegayirira Mukama abikole ku lwa Sawulo Katonda yagaana. Papa bw'aba agaba omukisa gw'obubbi agukuwe ogenda obbe e Vatican akuwere ddala n'omulimu e Vatican gy'oba obba e Uganda tujja kutubba olimbi. Kakati eyo nga nvuddeyo babadde boogera ebintu bingi nnyo nga bagamba bannange speaker atusse. Mpuuga yagambye speaker atusse ekintu kino kyakoze kitya. Ne bagamba mbu Ssennyonyi ateekwa okuba nga yaguze abaana b'omugundi abo ab'emizindaalo mbu yabaguze basobole okulabisa speaker. Mbu era Mpuuga n'agamba omukazi mulwanyeeko okumusomesa diplomasi okufuga obusungu. Bana abaana bakyagulanyi basobola okujjako waya n'okola ekitakoleka nkimusomesezza naye omukedi yatalina magezi nga Mpuuga yakyogera. Era Mpuuga n'agamba gwe yabadde anyumya naye ku ssimu n'amugamba ono awedde bano abasajja bagenda mutta. Mpuuga mu kamwa ke yagambye oli gwe yabadde ayogera naye nti nkubuulira oyo sipiika awedde bano abasajja bagenda mwejjirawo kubanga abakoze bubi ate ffenna tukoze bubi nga gurupu. Mwegamba buye tetusobola kuyimirira eno ne tumanye ebintu ba sipiika bye bakola ne tubyogera ng'abali naye tebakimanyi nti nno byakola. Buli ateetera ne sipiika mulabe wa Buganda. Abali eno tetusobola bimanya ne tubyogera ebbanga lyonna ne bagamba mbu tulimba n'abyeyogerera ne mugamba nti abali naye tebabimanyi. Nalabeko Muwanga Kivumbi nga giragamba mbu nno omukazi twamwagala ne tumukwata ne tumutwala ne mu Buganda. Ojjukira ebigambo bye nabagamba nga mumututte mu Buganda. Tetwabibabuulira tetwabagamba. Eiza muli basiru nnyo temumanyi we muli temumanyiiwo. Ffe abali ewala ffe tusobola obimanya ne tubyogera. If not mwewuddiisa mmwe bamukuye. So Mpuuga n'agamba bannange tufudde omukazi atookeseza biwedde wabula basala amagezi kyovula baba politicians bonna abafudde bagamba speaker yeetonde bamukendereza ku kibonerezo ku kintu ekinene ennyo nga bwe bakiraba ajje yeetonde nga bwe nabagambye speaker resigninge awo we tuli resigninge must resign if not tetubikiriza. Ekirala esimanyi oba naafuna ekisobiddamu bencho ndi I don't know naye kambi jabule ngende ku kirala. Abantu abajja mu State House muwulire kino. Olw'okuba abantu abagenda mu State House beekengera n'abe n'alemu bennyini bakimanyi ne baali abo bonna bannaddiini abagendayo tebalya mmere babadde tebakyalya mmere. Kati muwulire endya gye mulyamu obutwa. Olw'okuba mutya okulya emmere bafumba emmere nga nga mwenna ne mulya naye nga aba State House be bakulembedde ku self simanyi defense ngiyita mutya self service mbuno self defense self service ne mukwata. Kati Museveni n'asooka n'asena mutabani we n'asena muka Museveni n'asena. So kati mwenna ne mumanya nti emmere ennungi terina problem. Mwenna ne mwesiga emmere eyo ne mulya ng'enva ze zimu emmere y'emu. Kati wulira obutwa bwe mulya mu State House buli ku sowaani ze baakolanga bwe butwa buli lw'ogiteekako ekyokya. Esowaani gye baweerako gwe gye bakuwa gwe baagala okutta esowaani yennyini bwe butwa kasiteegendako ekyokya bwe pala bw'olya katwa akatasobola kukusussa bo bwe baagala. Okitegedde ebyo bye mulabanga mulya nabo mugundi emu nga musanye ku nva zimu emmere emu ne mulowooza aliyo nasekera self defense byonna bye bimu nawe katose kati. Ogenda ne wesenere emmere bakiyita self defense kubanga odifendingako gy'onoolya nabanno mwe temwasoma Luzungu. Kati esowaani yennyini bwe butwa
muwulidde ekyo mukiwulire senga mbabulira omuntu eyakingambye mbagambe ate nsobola okumwogera nga bwe nayogedde bakazi bampuuga mwabakubidde essimu eyo nvuddeyo muwooza agenda kutalaga ensi za Africa okutandika n'omwezi ogujja agenda kusookera Gabon, Togo, Liberia atambula wonna mu West Africa ajje ne mu nsi z'omulirwano okusaba okumusapootinga mu kuwamba kitaawe kubanga Russia ne South Korea bamugambye anoonye bunoonya ensi zasobola okubeesingako mu Africa then bagende mu maaso n'ensonga y'okwewamba otherwise ebintu nga bwe bibatambulira si birungi option yakwewamba so okutandika ne omwezi ogujja wiiki esooka mugenda kulaba muwoozi ng'afulumye asookera Gabon, Togo, Liberia n'ensi eziri awo ezidiriddeko wonna nga jagendako mu Egypt ajje bw'ati wonna agire alina olutambula lwa wiiki singa 2 obeezi basobole okugenda basobole okutwala maaso ekyokwewamba Russia ne Korea bamugambye afuneyo ensi ezimuwagira mu Africa so ekintu akikole gundani yewambe ye ne kitaawe eyo nga nvuddeyo ebintu bitono nnyo byenjagala okuyitamu wano munyambeko katono bannange mulindeeko eddakiika zange zikyaliyo 5 labayo najja ne mbabulya wano ne mbagamba nti bannayuganda nakola episode ziwano ez'ettaka ly'emukono lwakuba mwe bannange mulowooza mbuno tusaaga fe abababuulira tubabuulira ebintu nga tubabuulira mazima labayo ekiri emukono twabagamba temutwala byapa byammwe kubitwala mu bantu abo simanyi abalandizo batwalira ebyapa ne mugaana labayo ekiri emukono oyo Dennis Nabakooba nakapelege oyo Nabakooba we have seen the highest level of negligence or neglect of duty because if somebody has their titles, bane Nabakooba yatujoga they expect their titles Nabakooba yatujoga laba because they think that our odangamu could act as kampita mu bufunze Nabakooba alagidde ne bakwata abakozi ba landizi ewa emukono mbw abantu babatwalira ebyapa byabwe ne bibulira mu landizi nga nabakola wano episode ziz'emukono ne bagamba temutwalayo byapa byammwe kati mbu babitwalayo ebyapa ne bibula kati yeefudde akwata ab'omulandizi mbu balina okusasula n'okuzzaawo ebyapa by'abantu bano mmwe ettaka lyammwe erigenze saabagamba episode ziringa 8 ze nakola nga mbalabula ku bintu eby'ettaka ly'emukono mmwe bennyini ne musitula ebyapa byammwe ne mubitwalayo bannayuganda abamu mumalamu amaanyi ebintu bye tubabuulira mazima tutwala obudde tubiteekamu essente tubiteekamu obudde tuteekamu buli kimu tulisikinga ebintu bingi tubaleetera ebintu ebitufu ne mubiyitako kati mmwe abatwala ebyapa byammwe ettaka lyammwe temugenda kuddayo bifuna mbabuulira ebyo Nabakooba byayo ebyo byolaba akola public relations ebyo nsigaza eddakiika zange 2 nabagamba ku kintu kyabagwira abajja mu Uganda mbijja bulajjabula bino kuba nabadde mbiteeseteese labayo wulira ku kyabagwira abali e Uganda nabagamba Museveni yagaba ensi yafujjiwa abagwira labayo. At one time Uganda was the 4th biggest exporter of refugees in the world. However, our movement, political movement, which started as a student movement in the 1960s, and then became a political military movement. Students, we had time to analyze all this. These refugees are actually part of our own groups because the African population of 1.5 billion people is divided among just 4 groups. So when they run away, for us we don't see any big problem other than the logistics and the feeding them and all that. This is what really. But when they come, we give them security. Then we also don't insist on putting them in refugee ghettos. If they can move out and do business, do have skills, and they percolate into wider society. So if you go in the town here, in the city, it's full of people from Somalia, from Ethiopia, from Eritrea, from Congo. So this is part of our ideology.
ideology yaabwe mugiwulidde nti akutte eggwanga n'aliwa aba refugees bw'ogenda e Kampala bangi be bali mu business. Mukama mubanje ekintu ekita RO ebisigadde byonna temumanja weewaawo. Ate nakyo wenzijidde wano nga kinatero yingira. Naye ono alabika tateesa, alabika ngamba birana kambuuze. Kyayogera. Tala. Tankwatono. Wangi? Temunzikiriza kumala. Kali nnyo. Anti obudde bubadde kugenda. Genda maaso. Pastor nze South America. Pastor ngenda kwogera ku kyemmwanyi. Ate mu Uganda emmwanyi essaawa zino. Naye era nayo bagenda gitwala nga bwe baatwala amata, nga bwe baatwala amataka, bwe baatwala ebibira. Pastor kati njogera naawe owa 84. Pastor waliwo amata fresh dial, waliwo amata GBK, waliwo amata mangi, naye gonna byonna baabitwala byabulira mu lato. Kati n'emmwanyi bagenda zitwala. Wabula twegatte wamu ng'Abannayuganda abakyalimu empeka emala tugaane ekintu ekyo. Leero twagala way forward. Si lamentation. Si lamenting. Gira maaso. Yes. Bwe tuba tetukwatidde wamu nazo zigenda ebintu bingi ebigenze. Pastor okimanyi tuli bagwira mu nsi yaffe. Abaali badde abagwira tebe bannannyini nsi. Pastor off Wampeo Avenue waliwo hotel yaba China. Naye tokkirizibwa kuyingiramu ng'oli muddugavu. Naye ng'eri mu Uganda. Okujjako ng'odeetinga mu China oba ng'odeetinga muzungu awo oli allowed. Naye gwe bw'ojja eri amaalugo mboze kuyingiramu eyo hotel tokkirizibwa era sikali akkomya ku mulyango mu Uganda. Bannange twerwaneko. Uganda yagwawo dda pastor. Ebyo bye byange neyanza ebyo. Amina nyawa. Hello, Wanji. Hello, Pastor. Hello. Ndikumpewo. Yes, sebo. Nino kuleta kwa mudi ebi. Nija kusooka mbuuze abakaka science opposition. Batulyamu olukwe oba twagala. Oba bali ku nsonga. Kalubini biri nyanja. Yakwata kalubini kale namuteka wansi. Na yese lwaki bakasonga ensonga y'abannansi batufula ntenga mugani nasinolidde nyeko nga azanya ne kunese batwala mu amagezi banyanga ensonga y'emmwanyi kijja bakaba parliament yaffe ngazi bannansi okitegeera kinandigande abantu batono nnyo mu parliament osa kuyisa teeka nabajja kiza teeka ati His Excellency yakola ng'omusango agula ekigenda kukuwera mu kkooti n'obeera mu kkooti y'abantu. Lwaki olunaku lw'etteeka eryo tebakweza mu Uganda? Otegeera lwaki nsonga bannange mujje mwenna mubeere etteeka lino bagiyita tugabe ffenna bannayuganda bakoze eki twawadde emwanyi zaffe. Tebalina mugongo abeera be mu butatu tebalina piwano gye ekiri mu maaso kyebagenda nakyo oba baana baabwe oba kiba tebafaayo bannadulitayipu munansonyi okwogera bentyo bannadulitayipu bo bali ku ssente naye tebamanyi eggwanga lyabalivawawo. Nje nandibadde mpeesa kuti abapapaya betu bastorming opposition bonna tubastorming okuyisa etteeka lyonna lyonna lye bayitibwa Uganda tujja kumanya balina Museveni kubanga netulidde nnyeko ng'azanyeka nako kanziro kagigooyu kagege bannange nammalamu ddala amaanyi paso nze kyensaba buli etteeka buli kintu kyonna kyonna ekimugiriza bannayuganda ba-MD bafe bonna bonna baddeko ku mutu wa wansi babe bannange olunaku bwe luti etteeka ligenda some banna mujje ku parliament olekakizanga abantu bannayuganda bonna bali ku parliament nze solution yange yigo okubeera oba mpozi nga bajja twebuulizako nga balidde ssente tugabe balwane kumbe nga balidde ssente neeteeka buli kikintu kyonna kyonna ekivaawo mu parliament bayite bannansi babeerewo nga bayita ebizo kiri munansi ajja gange mazikwatibwa buli muntu mu constituency ajje n'abantu be tweyanziza ssebo. Thank you. Kubanga batono nnyo basobola okusinga bali niki balina okukola ate bannansi babeerewaawo kale balina etteeka lino bali bayitiza teeka ati abopposition teri bayite bannansi babeerewo ng'etteeka eriyitibwa kale tugabe ffenna tune bannayuganda bakkiriza tusigale ebweru tusoming. Thank you so much. Webale nnyo ssebo. Nga
statement yagamba musabire mu kooti y'abantu yale bisalibwa wagenda maaso ayina wangula tweyanziza muganda wange webale nnyo kati niba bakapale bali ekirala Goliath yali omu yakube empologoma kati ofuna fulani simanya atusanyizeewo akantu ako tere mulayi Goliath yali omu yakola ki Elias simanya Goliath yali omu n'ataasa bonna oyo bajali taswa mulimu kale sebo tukitegedde sebo Bible gy'osoma musajja wandi esiye baleko kale sebo nawe gye bali sebo kale sebo zibadde nkubye nga nzize kwebaza Museveni nti yebali kugezaako kuleeta teeka lya mmwanyi kati bannayuganda bonna babadde beesiwaza mbu kino ekintu tebajja kyenyigiramu ekyokuggyako Museveni nabo bagenda kulaba lwaki they need to come bajjeko omusajja ono oba baagala oba tebaagala kati gwe mmwanyi oziwadde Museveni azitwale no sizimuwadde azitwale naye bannayuganda nze mbagambye nti omusajja ze abalaga nti emmwanyiza mwakola ki nazazaagala mugenda sigala nga mutudde nga bana abatuula mu butale mbubba ebintu bya bigenda kwonooneka oba mugenda situka mujja ekintu mukyekolereko kubanga bw'otasituka akulya okitegeera toyina kugenda sigaza kati kikugaana okusituka buli babadde bagaana osituka nga bagamba tebibakwatako buli omu akola ku kiki ekimu affectinga okitegeera bwe kiba nga tekiku affectinga osigalayo ng'otudde ogamba ebyo tebinkwatako nze okitegeera bamenye wa neighbor ogamba kasati bamenye wange ng'ate oluddako bagenda kujjawuwo yasabo toyanziza sawa naye bannayuganda oba twabaki katonda yatuwa ensi ejjudde omubisi naye oba tuli basiru kyekyo ekituufu naye bana abasajja baatulaba n'otulaba kubanga ebintu ebimu byetukkiriza sibitegeera naye bannayuganda bannaye tusituke twerwaneko omusajja okubika vidiyo ng'agamba ensi agiwadde abagwira bajja ne bakola bizinesi nsi kyendala gye bakkirizamu barefugees okukola okujja ne bakola bizinesi gundi mutumidde arawo mulinda naye nafe atugambe tuve mu diaspora tujje ekintu kikwatemu bw'aba nga alina hardware kale sewo hello Hello? Wangi? Musomba mukama yebazibu. Mukama yebazibu nnyo nyawo. Kati nze ngenda kusooka neebazeero n'abantu be bonna. Bulijjo batugamba tuli batono tetulina kye tusobola kukola. Kati wano mu message muno era ndabyemu abagamba tusaba loopo akoboola abantu. Bannange banaabakoola emirundi emeka. Babayita okuggyako Museveni ne mugaana emmotoka z'amafuta bwe zijja ne muduma ne gabookya. Kati mwagala babayita emirundi emeka. Kyebakoze kyekyo kye basobola tutandikira awo nannyini mufu yakwata awawunya bwe tunaalinda paka lasi tukyasemba nnyo naye nga nze ndowooza tutandikira awo tekyaliyo bidebira tekyaliyo kwekwasa kintu kyonna ebyo bye byange toyanziza nnyo nawe nkukutte Allo, je baliko pastor mukama waffe yeebazibu. Mukama yeebazibu nnyo mama. Mukama waffe yeebazibu. Okimanyi nti no wano Sweden emmwanyi bawe zambu mmwanyi ze Rwanda ninge mmwanyi ziva Uganda. Bazitunda wano nagenda mu maduuka gano ag'Abaswidi ge batundamu kofi. Nagenda nga nsomako ndabe kofi ki gwe batunda ng'alimu nga nkinaava Rwanda. Naye Rwanda ddala basimba emmwanyi. Ebintu byaffe babibrandingako Rwanda munnange. Ja neffe twalimanga emmwanyi jjajjaffe twabeeranga n'emmwanyi ewaffe nga ennyumba yonna ejjudde emmwanyi ensorose zinga zituluma lwa mmwanyi. nga ffe mu Masaka yonna e Bukomansimbi nga ffe jjajjaffe nga yasuubula emmwanyi zonna ne tuziteeka mu nnyumba ne twanika emmwanyi nga tulina ne cooperative union e Masaka. Bijja kudda mu linnya lya Yesu. Naye bannange Museveni kyatukoze. Tusituke tulwane. Ate bajjajja baffe bennyini be baasinga n'omuwagira mu lutalo kubanga nze naliwo mu lutalo nga be baweza Museveni ne maama wange yennyini singa teyafa nandibadde simwana yadde ekikumi nze. Kubanga bannondesa n'okunondesa nga n'emyaka teginnatuuka. Olonde Museveni? Museveni mwagala nnyo ng'atuulira obusunga twagala na kumunyiga. Bwera ffe twalwana mu lutalo twali Kenya bwera sinaya Museveni gwe tulabyeko ye mwana nga yeekoza. Toyanziza mami.
ne supermatch yennyini supermatch wa musajja munyarwanda omusajja omunyarwanda akyasinze sente e Rwanda asula naalya is called Rujugiro, is it? Rujugiro. Yes, nze ne mukazi we mumanyi kubanga mama wange yali akola mu supermatch nga manager. That guy oyo musajja bamuyita Rujugiro. Yes. Nekireka gye wali factory. Rujugiro tali Kenya, ali naalya. We Kenya bamukwatanga supermatch we Kenya bange Kenya bamukwatanga nga takirizibwa kuyingira mu Uganda. Twayanziza nnyo mami. Nkali. Hello. Mukama yebazibe nnyo sebo. Nange sebo tuongereko ku ddoboozi ne ku sipiidi. Okay. Kakati nsonga zaffe zetugenda okwogerako nga batugambye ensonga y'emmwanyi. Ensonga ya golodi, ensonga. Kati ekisooka mu byonna bano abasajja ensi yaffe baagiwamba. Nze nfunye omukisa okutambuddeko. Batambudde mukoze lumu. Sijja kwogera ku waje nali ndagera waje nali nva naye nafunako omukisa okugendako ku golodi ow'e-Busia. Abantu abasinga mu Uganda golodi w'e-Busia tebabumanyi. Naye abasajja bawamba Busia. Nze simanyi na kumanya oba Busia tulinayo ne MP ave Busia. Simanyi. Naye nafuna gye bali abave Busia. Ne macho ava Busia. Ekyobugagga ekiri e Busia. Ensi tekyogera nako tolina nawulira ku mboozi ya mupiira ng'ayogera ku golodi w'e Busia. Nze nafuna omukisa. Nina mukwano gwange yaŋŋamba ngenda kuyisaako eno mu golodi w'e Busia. Naye tugenda kiro. Tukoze ekikale. Ne tugenda. SFC ekuuma golodi w'e Busia. Nalaba nga tuyita ku magye. Ennyambala gye nayambala nange nayambala nga mukozi waayo naye nga saali mukozi waayo. Ne tuyita mu birombe bya golodi. Abasajja abachayina basima golodi misana na kiro. Nzoli yapisaayo obudde nga zigenda kuwera ssaawa 5 za kiro ne tuyitamu. Naye ng'emirimu gikala nja kulaba emisana nga bali bize nnyo. Naye lino ebbanga lyekugamba lyawalako nga COVID tannabatandika. Kyokka nga yaŋŋamba golodi aludde basimye golodi ali wano golodi tagwawo. Basima buli lunaku. Naye nga bachayina be baliwo. SFC ebakuuma. Kati n'owulira ekyobugagga ky'eggwanga nga n'okwanja tebasobola kutwanjira mu paliyamenti nti ekyobugagga nga golodi omwaka tumufunyeemu ssente bweziti ez'emmwanyi basobola ossanja ne bazoogera nako olw'okuba bakiri interested baagala batuteeka mu muntu ezaagala okugitujjako batuteeke mu ekyo kya bugagga kinene nnyo naye ssente ziva mu golodi waliwo azimanyi bali bazanuliddaala ebirombe bya golodi byonna mu Uganda Museveni yabigabana na famire ye nga famire ye talinamu walukwa oba mukwano gwe nga bwatera okuwa ku mikwano gy'eminyarwanda bamire yeri kati omanya golodi w'e Busia wa Museveni yennyini ow'ekalamojja mukazi we yagenda n'ayoola n'awulira ng'abikooye mpaka lwe yavaayo ne bamukwasa Ministry of Education naye atukuba ekifuga bwe yakuba kalamojja tuliko tekinakyettegera ffenna tumanyi emmwanyi ffenna tugimanyi nti kyekyobugagga kyenansamba bajjajja baffe kye bayimirirako emmwanyi ebaddewo nga ne bajjajja baffe bagikozesa nga retirement package yaabwe nti omuntu bwe maatuusa emyaka 4 nina okwetegekera emmwanyi nina okuteekayo emmwanyi yange nti emyaka gigenda tuuka nga sikyasobola kukulusana na kibuga nga ngenda ntula mu mwanya kati saawa zino ba MP bwe baleka emmwanyi eno ne bagitwala baba batuyamba ki okugyako okukwata ekisimbe kyonna kitumeko omuliro bonna buli abaddemu tumanye nti bonna bafiiridde obwo lwa busirusiru lwawe emmwanyi yaffe tugyetaaga bino tuve mu bintu ebyokusaagasaaga bana basajja bali ku mmwanyi bakitaffe basomera ku mmwanyi bajjajjaffe basomera ku mmwanyi naffe netusomera ku mmwanyi emmwanyi bagireke naffe tukisomeserezeeko abaana baffe ne bazzukulu baffe bwe batutwaleko emmwanyi tuba tuwete ate kyabugagga kiki tuba tusigaza mu Uganda tweyanziza nnyo mukwano naye ekirabo kyaffe kyobanga gyo wagambye nti tomanyi kyogenda kutuwa twagala mukugwa Museveni ku mmeezi olaba obwayokana bwatuuka ku lusanira lwa Kerode kale sebo beera bulungi kiki ekiri wano bannange halo bannasitulago bannange halo ennyabo tukuwulira mukwano bannasitulago bannange mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okusapootinga omwana waife ow'e-Busogga ekintu mukitayire ku mulembe ino amiina mukwano
kati njagala okugamba Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi tubadde mu struggle muno nga tunoonya kabaka. President yafiira mwannyina n'amuyita ayogera ku bintu bya kabaka nga bamunoonya. Okuva le baamu ebya Buganda Focus abadde dormant nnyo nga tawulikikako. Kati saawa zino akutte ababaka baffe ababuzaabuza abagamba nti ku Lwokubiri kati ku Lwokubiri agenda kusalawo ki ng'abadde asirise nga tubanja kabaka katukirinde agamba mbu yeetonde kubanga n'ababaka bw'ababuzaabuza nga bateekamu ebyo nga asirise nga bwe bakwatagana ne ba gundi ono omuteeketeeke nga tanayogerako omuteeketeeke oli agamba nti tukenneeterera emmeeme naye tanayogera yefuula nti muntu wa kabaka nnyo kabaka yamuwa ki ekitiibwa ebitiibwa byalina byatuvumirako. Kati abo abasajja tulina okubateekako erisejjo ki takwata abantu baffe n'abannyika mu nsuwa ng'akwata bamemba baffe aba palamenti kubanga ali mu Buganda Focus nga Buganda Focus ebaddewo nga talina kyakola. Alina okuyimirira nga takiteeka mu Buganda Focus kubanga takoze kintu kimala. Kati Amongi linako Amongi alowooza nti ajja kutumanyiira ewaffe ebusoga bw'abanga akakasanga magogo musajja musoga eri ewaffe ebuyende tugenda kumuzoganya okujjako abaana bajja kukulira eri waabwe buteeso tajja kutumanyiira mugambe nti eriyo olugero olugamba nti akewera idume lugwayo akewera idume akasimizi okunina omuvule Amongi ke kasimizi kali kunina omuvule ogw'e Buganda agenda kuva wansi eyagwe nga teri amuwuliddeko tugenda kuzoganya obwo obwana bwe alowooza nti Museveni agenda kumalayo emyaka n'abanegere bagamba if Museveni dies there is no Museveni anymore. Kati Amongi aleke kutumanyiira tugenda kumuzoganya ebusoga obwo obwana bujja kugenda buteeso wali si teeso akwate emigugu gyagize eteeso tajja kutumanyiira wama musire bulungi munsonyi kubanga ffe tukulidde mu Buganda nga twegombanga twakula nga n'okuyita luno Oluganda nga otuuka mu ssomero naye nga otya n'okwogera Oluganda naye twogedde Oluganda batubeereddewo kati atumanyiira nga yekwata n'Abanyarwanda. Amongi tugenda kukuzoganya n'obwo obwana tojja kubukuriza mu Buganda tweyanziza nyabo. Hello tweyanziza nyabo kedeezako mukama waffe mukama yebaziwena kulika baby pasta wadisigo wamuwona mama nange nazaala webale kunsaba yani olutalo yebale tukuumira baby waffe ne tufunayo shalom. Amina nyabo. Kakati pasta nsensize n'ebyange bitonotono naye biwanvu. Pasta tutudde ku kizibu ekinene oba president akimanyi oba bannanuupu tukimanyi tuli ku kizibu ne time bomb yennyini. Pasta tuli mu 2024 naye twetegekera 2026 kati olwo 2025 tugirowoozaako ki tuba tugiwadde Museveni yakola ebibye byonna kyova olaba tuli mu bana betegekera 2026. Pasta nzaakubuulira ndi mu diaspora ssebo. Olutalo lwonna lwonna oluba lulwanibwa nze entalo zendabyeko okuva lwe nazaalibwa. Diaspora eyamba kinene nnyo nnyo. Naye diaspora bw'etandika okuba nga ye celebrating amasasi president ge yawona nga kyekulembera ku source. Ekyagamuwonyesa amasasi ago mu Arua tekiggwanga naye ng'ate kyekikulembera tuba tetutunulira 2026. Kati awo waliwo gaapu eyo etategeerekeka ffe gye tuliko mu diaspora ffe abamwetuluma gye tutamanyi oba etutwalawa oba tugendawa. Kubanga musajja wattu ye president bamuyita buyisi ne ba MP ababa basobodde ne ba Edmu 20 mujje tutegese ekintu naye ng'ekintu kitegekebwa nga wano tuli mu diversion struggle yennyini tuba tukitaddeko wali ebbali oba kiraba pasta. Yes tuba tukitaddeko ebbali wanje gena maaso another call amuntu Sebo tulina obuzibu bunene nnyo. Structures zino baazikola e Uganda muziraba gye zibatwala ne structures ezimu mu diaspora. Twetaaga way forward ey'enjawulo okubanga tutegeka ekintu ekirina okubanga kitambula mu ngeri etategeerekeka. Mwabalina ku bubokisi obugende wa president oba obutuuka bwonna we mulaba we butuuka mutuyambe. Tulina ekintu kye tutunuulira kye tulaba ekitategeerekeka. Structures buli wamu zaazimbibwa ku ground zaazimbibwa buli omuntu waatomera nti structures zaggwa
buli omuntu watomera nti structures zaggwa naye nga structures zirina ssaako yaazo zoogera ku buli kaseera saako eyo ogimanyi gye sijja kwogera kati ku mpewo ozimanyi structures we zeetoolola abantu bonna bali balekeddwa tebalina we batandikira tebalina we bakoma tebalina we batandikira either you have to be part of it or you have to start side bw'oba nga believing in what they are doing so struggle nebeera ng'eri paralyzed a bit. This struggle needs money anyways. Nga Museveni bwakozesa ssente tewali kitakola na ssente era abaana basanya okukkiriza baami batendewereddwa because 4 years is too much for them okubeera nga tebalina kibatunuulira kibalaba kigenda mu maaso naye nga ate ebweru batulaba tuli ku birala oba kitegeera pasita baba tulaba tuli ku birala ate abakulu eri tebalina access ku baba bablockinga naffe kwekamba something is not working out tudde ku table fulani yebale nnyo atuyambye atuzaamu amaanyi tumanyi nti gyali naye ne fulani kati naye ali yekka bw'ati kubanga bwana batalina baatu agenda kuvaayo ati kati olaba mukozi wuyo agenda kutandika kutambula agenda kutandika kutambula olaba bomudayasukula bo bali mu 2026 yes bali mu 2026 era batubuulira nti 2026 era nti president abagamba nti bino bwe bigaana tugenda mu 2026 naye ffe twebuuza why 2020 think about 2026 when we have 2025 but 2025 we are preparing for convention president abagamba nti bino bwe bigaana nti tugenda mu 2026 bw'aba alinawo ebyakakati bina tebijja gaana toyanziza nyawo kale kakati tuteeke mu pulaani kale nyawo bw'aba alinawo bino ekyo kimala kasa bino bibaawo anyanko hello funa network hello wanje osibyo otya pastor nyawo oli otya pastor ndi bulongeze pastor njagala okugumya bannayuganda pastor nze njagala okugumya bannayuganda kubanga watugamba buli omu akozese kyasobola okugyamu bano abantu abaakabano information abantu baakabano right now batandise okugenda era waliwo omuvuka gwe nayogedde naye n'agamba uganda etulemeredde eganye okusinziira ono mutabani ono omusajja muzeeyi byakola bo bamuyita muzeeyi era nti ono Pirato balina free visa ogende Korea abanalwanda balina free visa okugenda Korea bagenda otandika okugenda nti Uganda ebalemeredde etandise obakaluubirira so nze njagala okugumya bannayuganda nti we mukutte tetuta kubanga oluli babadde nga boogeza maanyi nga ne boogera nabo boogeza maanyi kubanga waliwo ovuka obukolawo ensamizi naye kati bali poole batandise n'okubuuzaako ku bantu luli badde beetwalira waggulu era babadde ate n'ekirala njagala okugamba bannayuganda bw'oba ng'osobola okuwulira olulimi lwabwe nga boogera mu lulimi lwabwe kozesa ya advantage naffe nga we batubega naffe tubabege kubanga bwe baba boogera mu lulimi lwabwe bwe baba teboogedde mwero batera nnyo okukozesa olukongo kubanga balumanyi n'oluswayiri then n'oluganda naye bwe baba balimu ezo details zaabwe nga boogera bakozesa olulimi lwewaabwe kubanga omu yagambye nti ngenda shiftinga ngenda nyagatale is border to oba wakava kisolo kubanga simanyiyo bulungi yagambye agenda soka atwale famire ye bweri okugenda Korea free visa teri kusaba visa abanalwanda nti Uganda kati ekalubye bakyogedde nakiwulidde bulungi Uganda ebalemeredde nze njagala okuzamba na Uganda amaanyi oba bazimbye kalina oba bakoze Uganda for Ugandans era nabo batandisa akaliro kawulira kuba bagambye ono mutabani wa muzeeyi byakola kati si birungi eno Uganda ebadde nga nsi erimu eddembe naye kati tufundiridde kasita oli muzeeyi waabwe omulala nti yayogedde n'abakoleya babafunidde free Korea visas free entry ukasitobera ne passport ye Rwanda era kati batandise okuboardinga nga bagenda abamu banabadde so nze njagala okuzamba na Uganda amaanyi amongo gwe weesiga ebizigo bikweruse obwongo ifo ky'okukolesa obwongo ate gwe bukuddugaza buddugaza sirabanga muntu alaba nti ensi eze kubikukujju nota statement ey'ekitumbaavu amongo osula ku ttaka lya Buganda bayiza wenze abateeso sibalinaako buzibu kubanga tubazaddemu okitegeera pasita naye amongo kinya ki kyosimidde abaana bo osubidde nti oli wakabano nti nawe ogenda genda ebutale oba enyagatale kinobeereeyo
olaba batandika kugenda batunda ebintu byabwe bashiftinga bagenda nti Uganda ekalubye eggodo ate gojjo oyogera nti ffe bannayuganda twalize emabega ne tugamba omukazi bamukozesa yali ku peneke ate kati naffe tukunyigidde tujja kusonseka ekitya ennyuma onootuwulira pasita yebale kuweereza ali nyabo teyanziza nyabo Hello? Yes, sebo. Amanya eddoboozi muzzukulu wa Musa Nsolo. Sanso okuwuliza sebo. Weewaawo sebo. Genda maaso mu dakika 2. Kaakati pasita essaawa etuuse Uganda yeddiza ebyayo. Nina ekintu kye nneewuunya. Omugwira ne munnansi ani nannyini nsi. Abasajja babagobye ku ttaka emyaka 5 ekyangwali bagamba nti ttaka ly'abalefugi. Myaka 13. Myaka 13 kyekiseera be bagoba mu ttaka solution gyendeeta bakomewo gye baava bonna babeerenga abagwira paka bali babooke badde mu kifo kyabwe kubanga Museveni bwe yali ava e Rwanda teyajja na ttaka lyawo abagwira banne balina okuddayo gye bava okusinga gye babatwala baddira ababunda zibobuddamu bali gye bali gye baba badda bano badde mu bifo byabwe oba si kyekyo Uganda tugifundemu tubooke ne kigenda ku international body nti abannansi bayokeza abagwira olw'okubagoba mu nsi yaabwe. Ekyokubiri wuliko kahapu kuno akatambula bw'okakolekako kakambula omuntu naye Uganda kati weeri sayansi Mukama yamutuwadde ali buli wamu ono lususu Mukama yamutwambulidde bulungi nnyo nze kye nalabye sina mukazi kubanga nti yamulinnya bulinnya wakati sina mukazi neemwambula neemututuusiza ku levo gye tumwagalako ekyalina okukola essaawa zino kulizayininga so sikwetonda sikukola kibi batukoze bimala kubanga ne kitaawe yaswaziza ne kitaawe ne nnyina ku bye yakoze tetuvumaganya ggwanga tuvuma ye kennyini atayagaliza bantu bannansi mu nsi gy'abeeramu ate nga si mugwira ayita abasajja kabaka wangaale naawe oyongera okuyiyiza ebi ala offline ketumubanja katono nnyo akatukolere akaguba kagwemu bayira waka kantu katono nnyo wamma akakole katono nnyo obwo buntu tubwetuusa akantu kikole naawe akakole wamma amina halo mukama pesi yebaziwe nnyo nyawo kulamusizaako nange kulamusiza nnyo manyi omuntu yakubye data balamusizaako enyawo mwebale tuweereza enyawo nzize ku nsonga nenzenze ku mwanyi kwennyini nze kwetuukidde emmwanyi eyo yatulera yalera bataata yalera bamaama bajjajja nga bwe bagisimba emmwanyi eyo yeefaananyirizaako ng'omuntu bw'anaakeera enkya n'aleeta ekiteeso n'agamba nti buli famire tugijjemu omwana omu tumutte kati njagala kubuuza abasajja b'NRM ba MPs ba NRM singa ekiteeso ekyo kirijja mu paliamenti era birisigala bitugubadde era njagala obibuuza ekibuuzo nti emmwanyi ezaffe ze baagala okutwala twazirima ku ttaka beeza bwe baazirima ku mabina nga kuliko olunnyo ne zifa Anita Monge n'otuuka okugamba nti mufube nnyo okulaba nga Abaganda tebawera muwendo gulemesa kutwala mwanyi Anita Monge osula bweru wa Uganda Anita Monge oli Munyarwanda Anita Monge Museveni yajja n'emmwanyi mu nsawo ng'ajja ne nnyina lwaki mutusirwalirako okutuuka ku sseebyo Anita Monge totwetondera waliwo MP yaleese ekiteeso ono omusajja Sam Mayanja yeetondere Uganda wagambye teyeetonda gwe lwaki otwetondera lizayininga twakukoye kakazi gwe engeri giwagwa mu kizigo amagezi gasigala mu kizigo Anita Monge must design naye gwe zijukira ng'eyakubye edda halo mukulu asiimwe okomyewo gwakubiri nkomyewo naye ng'ekinkomezaawo kwebaza pulezidenti waffe yeebale nnyo yeebalire ddala okutuwa omukisa guno okuwasa omwana we kale nyabo nfe baani ab'ebusoga n'ekyokubiri njagala okwebaza mukulu Lumbuye ebintu byonna byabadde ayogera alwanye bamuvumye bakoze eki nga alwanirira Obuganda naye kati bintu bitandise okuvaayo Fred nkwagala nnyo Mukama akuwa omukisa byonna by'oyitamu amina nyabo hello wanji Yesu yebaziwe nnyo mukwano
tweyanziza okutuweereza ssebo. Amina mami. Kaakati nze nange nkubye okwogera ku kigambo eky'emmwanyi. Ennyama. Emmwanyi eyo bwe tunaagiwaayo Obuganda bubeera busiimuuse nga bwe baatusiimuula ku maapu. Era buli muntu yenna eyeemamaaza simanyi biki ebyo bye boogera. Abo bonna tulina kubookya bwokya. Newuunyiza n'omusajja lugoloobi n'awaayo emmwanyi nga yakumala otubba amabaati. Nkugambye kika naye tulina n'okubeera nga tudifeninga Ssennyonyi. Ssennyonyi bamuli bubi bano abalala bonna batubuzaabuza tebalina bye bakola. Bano balutaaya baavuddeyo nga baleeta emotions naye emotions ezo tezimala zaabadde nga bw'obalaba body language nga they are not serious. Tuyina okukuuma Ssennyonyi waffe naye emmwanyi yaffe teyina gyeraga okufa n'obutanyagwa nange kanfuuke lukwago. Neeyanzeege okubeera nga okutte ate n'ekirala resources Mukama ze yatuwa tebalina gye bagenda ziraza. Golodi mazzi gaffe ag'ennyanja tebalina gye bagenda biraza oba baagala oba tebaagala bajja genda. Mukama akuwe nnyo omukisa. Amina mukwano. Enamba y'okubako eri +974 3393 9639. Hello. Wanji? Pena network. Hello, mukulu Archbishop webalika. Kale sebo. Kakati nze njagala okuyita mu bwangu. Waliwo omukubi omu avuddeko awo ng'ali kwagala kuleeta wano ebirowoozi bya 6. Simanyi biki. Ababambu baagala kuyisaawo information eyo neriri erinnya lyapanda ebigodo nalyo n'alireeta n'agamba nti ye ali mu diaspora naye ekyo ekiri mu diaspora oye ayogerera diaspora yonna lwaki abantu beefuula okubeera nga boogera ebintu ebitali mu makulu. Ekyokubiri mukulu Archbishop olaba Museveni yatusanga ne kalazi zaffe zeno essatu kala essatu eziri ku Uganda flag eya black enzirugavu emyufu n'eya kyenvu. Lwaki akasajja ako tetukajjako na kala yaffe ya kyenvu nayo tujedize kubanga yatusanga nayo ne kagiwamba tukoleyo omukolo nga tukajjako kala yaffe ya yero tujedize abana Uganda kubanga kati bo bano kiweddemu. Waliwo ono omukubi omu agambye nti batandise okudduka kituufu abanyarwanda abasiru batandise okudduka ng'omunyarwanda omugezi nga gwe Uganda ekawuwo abo gye bali naye abasirwa bali batandise okudduka oyo mukubi mutuufu naye kala yaffe ya yero ya kyenvu tujedize symbolically mbadde nkusaba ekyo tukole bwe kityo beerayo bulungi. Kale sawa tuyanze sawa. Naye gwe tewakubye ddagwe nakulabyeko dda wano. Halo. Hello. Wanji? Nje baliko pastor. Kale sawa. Nange ngenda kuteesa ngenda okwongereza ku ky'omukyalo oli kyagambye eky'Abanyarwanda bagenda okutwala ebweru. Na wano e Uganda beewandiisa nga bali efujji ne bamala ne babakola ki ne babatikka. Ekirala kye nteesaako loopu waffe abantu bamunenyeza bangi naye loopu yali akayingira mu parliament ng'akavuyo kakyali kangi nga tasobola tandikira kukola ki babaka baffe mu parliament bamunenye mpola yali alina osooka okuzanya paati esooka amala okulaba ekintu ekitambula oluvannyuma nsuubira nti ajja kikola yenteesa yange tweyanziza sawa. Kale so kale pastor. Tukyalina eddakiika nga 16 zokka. Tukyalina eddakiika 16. Abakubi muweddeyo leero mukubye essimu ne muggwayo mwenna si kyekyo kati amasimu tugaggaddewo tugenze mu kigambo tugenze mu program. Hello. Yes Bishop. Yes sir. Wa abakubi bakyaliyo. Gena maaso sir. Nze njagala kutandika n'ekibuuzo kino. Ya His Excellency yakibuuzaako. N'agamba nti Abaganda bakuno ani yabaloga. Ekibuuzo tundamu okukibuuza. Abaganda bakuno ani yabaloga. Olaba bino betuze twekalakaasa nga tugamba Mayiga. Twagala kumugoba atandika okujja mu bino byajja mu Yesu nzazunza agenda simanya mu Amerika, simanya agenda Bungereza, simanya agenda wa. Abaganda beye mu nsi ezo muli Baganda bennyini ng'Obuganda mulaba babutyobola naye ng'omuntu bwe mutembeeta bwe muwekitibwa yefuna mbu alipresentinga Ssaabasajja Kabaka ng'atunuulira bw'ati abantu bavaayo ng'oyo Miisa
navola Ssaabasajja Kabaka oyo omusajja n'asirika naye abantu abaagala enkyukakyuka mu Uganda nga bakoye ejjogo lya Museveni n'okubanyigiriza ku ttaka lyabwe mu Buganda bwe bavaayo ne boogerako nga bagamba abavola Ssaabasajja Kabaka abasimanyi biti nga olingiza omukulembeze bwabwe Kyagulanyi mbusimanyi abamu tebamanyiddwa babakwata ku airport ng'oyingiza Ssaabasajja ng'omugamba mweyita kitaffe ng'abantu abavaayo ne bavoola Obuganda nga kati Anita Amongo byayogedde ng'obakyaza Emengo ne bagamba mu Mayiga ye landlord oyo Anita Amongo yagamba mu Mayiga ye landlord kati awo Omuganda ali eyo ani yakuloga nga Mayiga asobola okutuuka mu kitundu ne mumukubira mu ngalo ne mugamba musimanyi Katikkiro waani n'abuuza ne ku mujaguzo ssebo akuba ne ku ngoma za Kabaka nakuba ne ku mujaguzo Ssaabasajja nga taliwo tumubanja mulwadde teri agamba bano abeeyita musimanyi bantu bennyonnyonyo bali ebasirise netukubasagalagala amidde netukuba engoma netwekalakasa neteekawo embeera bano balowooza tituli mu byambuza tusenya katemba ebyokutta Ssaabasajja Kabaka Mayiga yonna mba omu ku abo abagala okumutta bonna n'oweebunyolo n'owaawa byonna Mayiga ye master plan Mayiga ne Museveni mukama we bebalabe benkyukakyuka bebalabe ba Buganda bebalabe ba Uganda yonna naye mwe ebiganda byakuno ali yabiroga mubeerawo ne mukuba mu ngalo ne mukuba simanyi biti ne mugenda ku mikolo ne mukuba temuzuukakako ne mutegeera nti bano abantu babafuula basibe baagala kubakozesa bukozesa ebyange byebyo abaganda bakuno ani yabaloga akume bale nkwata ati random halo kwata random wangi werayita mu bwangu nga njogera ku nsonga zino yesebo sebo mukulu pastor yesebo njaga soka kujjukiza bannayuganda nti nno ebisibu byonna byetoloolera ku kintu kimu Museveni bino byonna tutudde eri ne mugamba bino simanyi abaganda bakoti gwe kennyini pastor waneeno ku ddoboozi osiba otugamba nti mu Buganda mulimu abantu abeeteekamu nga beefudde Abaganda nga si Baganda ng'ekigendererwa kyabwe kyekigendererwa kyekimu ekya Museveni nga yaba abasindise bavumaganye Obuganda siwe kiri mukama wange naye ate osanga bakolasi nga bakuba kuno nga bagamba Abaganda mwabaaki kyokka tujjukira mwe mwennyini mutugamba baatuteekamu abantu abakola ki abeefuula Abaganda nga si Baganda nga beekola ebintu nga olaba ekyo nkimaze ekyokubiri waliwo omusajja akola ne musukuba ab'esizala bamuyita Lwabogo bebatta beyasindika akabinja akatta Lwomwa ow'endiga era ebifaananyi kyo bamuyita Hassan simanyi RDC weeyo mpigi eyo mweyo area neera Lwomwa gye yali afubutuka ekyo kyo kitaddeawo ekyokusatu waliwo tulabe ebintu bino Amongo bye yayogedde gye byavudde President yabadde mu mukolo okitegeera n'ayogera ku kubaka Kabaka kati jjukira abantu Kabaka bamukweka gwe lwe twogera ku kigambo ky'okuleeta Kabaka bamugyayo eddakiika bbiri ne bamuyisa mu luguudo oba aba yejje oba taba yejje kamera zibeera wala nnyo ofeesi obeera yakujingirira nga mumulabira wala buli ekigambo we kijja bale bamuleeta ng'alimu kikolwa kyekimu nga luli bwe tukwasa ddala omubanja ne baleeta Balamu ng'afukamidde n'afukamira ng'agenye Kabaka ne bamuzza Kabaka mu kirandukuuza ne bamugalira ng'abagala oluggi lw'ekkomera ebum omusajja n'amuzzaamu n'akuba muddeemu n'aleka vidiyo ekyokubiri kyenda abapasita abasibe baffe bano eno okugjako vidiyo eyavaayo nga Fulukiga ayogera nti abasibe bakola ki bakkiriza Balamu n'avaayo n'agamba abasibe bakkiriza bannange bannayuganda mutuulage eyo vidiyo emu nga abasibe bakkiriza nti nze saanya mujahidini nzikiriza emisango bannange eyo vidiyo mwali mugirabyeko okugjako omunyarwanda wa Bobi we yajja n'ajja ku vidiyo kuno n'atandika otugamba abasibe bakkiriza enkeera ku vidiyo Fulukiga n'avaayo abasibe bakkiriza owuliriza Desika ati Fulukiga n'azanya ka audio abasibe bakkiriza awo kooti ne zigamba nti abasibe bakkiriza we batukomezaawo nga baleeta Ssaanya mu ddiini mu kooti juzi we yawoganye nga ali musati ye n'alemu bannange okujjako ebyo ebigambo Ssaanya byayogeredde ebweru awo ddirwe yatulaze nti yakkiriza ekyo kimu kiri awo kati ekirala pasita ekisembayo mujjukire mu katambi wali eri nga Ssaanya ali mu kkomera yeewozaako agamba bannange batusibira bwereere kuwagira Pulezidenti Kyagulanyi Museveni atusibira bwereere mugende mutunule mu kavidiyo ako omusibe eyali amuliko ng'amusika ng'amugamba sirika ye omunyarwanda wa Bobi owulira
lawyer yajja namugamba otte ebintu sirika ye munyarwanda wa Bobby owulira sorry ye Katana namugamba sirika otte ebintu so mujje mutunuulire Genesis bana abaana mwe babateeredde mugenda olaba zonna za siyaasa ekyo kituzaayo wa Museveni family eriko sanction abasibe bonna abasirikale abakola ebikolobero temubajja kamera mu face teri Museveni yawoningiddwa kyovola newe yawamba flag raiser bwali buchabe buti kumachanga yamuwandudde dda lwaki takyasobola kukwata muntu mumenyi bw'amateeka president Kyagulanyi amusibye emigulu amusibye emikono agamba bannayuganda munsitulireko tukasikono kasasire ebweru bannayuganda tukyalobera mu buli kijja eba diversion n'ekyo kyennyini ekyo mu parliament amongo okweyogeza Museveni nga mugamba nyamba kubanga pasta wadde oli bize ku kyekiteezi ng'ogamba kiteezi bannayuganda temuva ku kiteezi kubanga kiteezi kyekola Museveni kiteezi kyekola Museveni era bannayuganda singa bategeera ekintu kimu ebigambo by'obagamba ne president Kyagulanyi wabagamba tusonge eno right fenna ne tugenda right era nze tetubeera waneno kulina masuwa naye tulinda ekintu kimu president Kyagulanyi singa essaawa n'agamba bannange bannayuganda ensonga y'emmwanyi ekwata kuli munnayuganda tumitinge ku City Square bannayuganda tukubaganye ebirowoozo si kwekalakasa wabula kubaganya birowoozo ne tuvaayo nga tulinga miliyoni emitwalo nga 2 ne basooka bategeera so ebintu ebyo pasita ekintu kiri kimu kyakwekuŋŋaanya temudda mu science oba kyoba bannayuganda kuwuliriza ekigambo kimu president Kyagulanyi kyatugamba watugamba ku ssaawa 3 enkya tugenda beera Namboole buli omu funa engeri gy'oyitayo otuukeyo byebyo baye Hello. Wanji. Sebo. Hello. Wanji. Hello. Kale sebo. Hello. Nawe je bali ko sebo. Kati ebinene biteeso byange nga 2 oba 3 ekisooka Anita Mongo munange tweyanziza nnyo kubanga osobola otuyisanga embwa dozi bagandazi bati dozi bagandazi essaawa tukulage nti naffe tuli bazibu mukko ojja tutegeera nti tuli baganda ng'era bagamba akaalo ka Buganda kadda akaalo kaaliko nannyiniko ebyo byonna byonna Anita Mongo agenda bitegeera aye kayawulira kayimba naye nga tamanyi makulu gakirimu essaawa akitegeera ajategeera nti akaakaalo kadda kaliko nannyiniko obutenti akaleka yali yakakuba naye yakalekawo bonnambini bakaleka Museveni abubi kati simanya Mongo kiki yeesiga ekisimanyi ntaana nti gyasima mwana ndaani ki gye yeesimira ekyo nakyo sikitegeera ekirala abantu balina ekintu kye batategeera luno olutalo pasita luno olutalo olw'okujjako ono omusajja w'ekikoofiira kwe twalutandika dde abamu nti n'abakazi ewaka twakendeeza kubula ku bintu bye tubawa engeri gye tubalabiriramu twagikyusa abaana twabakyusa amasomero tebakyeyagala nga bwe baali abaali basomera mu gebbeeyi twabasaako mugabanyigiriza abaali balya ennyama ebijanjalo babiwuutira ddala ne mukene olw'omu balya n'emiwogo emyerere ne beebaka ne banywa ne caayi tugenda tukako extent nga tubasuziza ddala enjala lwa struggle bakitegeere nti ensi eyokya kubanga nze bwekigenda bwe kityo nga bwe kigenda omwaka ogujja sirina na gwe ngenda teeka ku ssomero ne school fees sijja sasula bakitegeere nti ensi eyokya ekiddako ekirala nyongera okugamba buli musajja alina omunyarwanda mu nju nti Raama kola eddambe nga bukyali kubanga embeera ekutwala awo eri etuuse eyawasa omunyarwanda neyafumbira omunyarwanda mulaame nga bukyali ekirala buli muganda wenna wooligulayo ku Jambiya kuba essaawa y'okutema abanyarwanda etuuse beetenda kutema naye twagala abantu bakakase kyaleffe mu kutema tulinamu ebifo tutema n'okusinga bwe balowooza obukakamu bw'omuganda bwe busungu bw'alina tuli bakakkamu nnyo naye ate bw'otunyigiriza nnyo tusobola okulagako ki kye tulina ate ffe tuwala n'ebyasa tujja bawala n'abanyarwanda tuwalane n'abazzukulu ekintu kye bayita omuganda balabika tebakimanyi naye mujja kutegeera nti tuli baganda era tuli baganda ate nno abaganda abaddala tujja kubawalana tubawalana ebyasa naye bwe kunaaba kutema mugenda kakasa nti ate omuganda bw'asimbula olutalo alwanira ddala yensonga lwaki bajjajjaffe bawangulanga buli lutalo lwe benyigamu nga tebatya kufa tuli bamalirivu n'okusinga bwe mulowooza ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale awangaale nnyo baffe hello Gabriel we bali kuweereza kale nnyabo nga bwe bali kubeerako kale nze njagala kwogerako
Ogerako ku nsonga ya Anita Amongi. Mu dakiika 2. Anita Amongi nga bw'ali mukozi wa Museveni, nze ngamba bana abantu. Ekintu kyabwe kibalere. Eyo statement Anita Amongi gye yakoze eri tribalistic temulowooza nti yagikoze mu butanwa. Anita Amongi tugamba wabamu batandise okugamba nti yeetonye. Naye okawe kennyini eyamuwa ekifo ekyo mwatudde. Ye yasooka okutyoboola Abaganda era yabagamba agenda bakulashinga. Bwe tuba tugenderedde akabinja k'abantu abo ne tugattirako ne munnaabwe Mayiga ono ow'Emmengo, naye alina vidiyo gye yakola emabegako awo neerabira oba yagikolera eyali egamba nti mugenda ne mugamba nti tebatwagala mwe mweyagale mwe musinga obungi. Statement eyo bw'ogyekkaanya n'ogitunulira ng'olabye vidiyo yonna eyo statement yali tribalistic. Yali tribalistic kuba bw'agamba nti mwe mweyagale muli mu Buganda muli bangi mulina buli kimu ekitegeeza nti bwe tuba nga tuli Baganda ffe nga tulina buli kimu mu Buganda ekitegeeza nti bwe tuba nga ffe tulina buli kimu mu Buganda tuli bagagga tuboole bannaffe ab'engulu tuboole bannaffe ab'omu Eastern tuboole bannaffe ab'omu Western abo abantu ekintu kye bakola kiruke bakimanyi bulungi. Naye nze ngamba kano ke kaseera by the way yagamba nti good Muganda is a dead one yali mutuufu kubanga Omuganda bw'oba ofudde oba tolina ky'osobola kukola. Kati kyekiseera Abaganda tulage Anita Amongi nti Omuganda omulungi oyo aliwo kati mulage nti tamanyiirwa. Anita Amongi tetwetaaga apology wabula twetaaga resigning ave mu parliament twetaaga omuntu atagenda kusosola mu mawanga. Kitegeera ave mu parliament twagala kimwa resigning era tusaba Honorable Joel Ssennyonyi ekintu kino bakikwate n'omukono gw'ekyuma ku nsonga y'emmwanyi. Bino byonna ebintu bye tulaba emmwanyi kale katukibale nti kyekimu ku byobugagga bye tulina mu Buganda nga tugatiddeko n'ebyobugagga eby'omu ttaka kyekimu ku byobugagga bye tulina mu ggwanga lyaffe Uganda byonna tetugenda kubiganyulwamu nga Museveni akyali mu buyinza. Museveni palamenti ya Uganda yasingamu ababaka abangi n'abamu abeeyita opposition bakolera Museveni. Ekitegeeza nti bo bajja kuyisaawo ebiteeka byabwe nga bwe baagala. Tulina kulwana ekintu kimu kulaba nga dictator afuluma ensi yaffe olwo lwe tugenda okusobola okufuna mu byobugagga bye tulina mu nsi yaffe otherwise ensi yaffe bagitwala nga tutunula. Abantu bangi baguddayo ku nsonga y'emmwanyi era buli omu n'alaga obulumi bwe buli kubanga baabanyiza ewaluma mmwanyi. Naye mukubemu akafaananyi nga singa abantu bwe basituse ku mmwanyi ne basitula amaloboozi gaabwe baagasitula ku baana abavundira mu makomera abaana ba Buganda buli omu n'ayogera olulimi lwe lumu nga ffenna lwe twogera ku mmwanyi. Mulowooza abaana abo baali badde basobola okuba nga bakkiriza emisango egyo nga bali mu makomera. N'ababaka baffe bennyini abali mu paalamenti balaba kye baleese nga kibanyiga lwe basituka babeeko kye boogera. Naye bwe baba kye baleese tekinyiga bo ng'era tekirina muntu waabwe gwe kikosa tebalina kye bagamba ggwanga basirika ne babiyisawo ne bali omusimbi. Kati kino ekyemmanyi olw'okuba aba bakutte mu kyenda buli omu apapanga ekingi. Kitegeera emmwanyi ogitaasa tulina kujjako Museveni period tewali kintu kyala kye tugenda kukola mu Uganda kitambula oba tukisevingi nga Museveni akyali mu ggwanga tekiriiwo. Ensonga endala njagala kwogerako ku Madamu Teacher Nambooze. Madamu Teacher Nambooze nze n'ekintu kye njagala okukubuuza pasita. Omusota bwe guva guli ku nsalo ya Uganda ne Rwanda ne gusala ne guva e Rwanda ne guyingira Uganda. Omusota ogwo bwe guzaalira abaana e Uganda abaana abo baba babojjera nga baluma oba bo bayinza obaamu ak'obuntu aba ne babeetwekirala nga jjo si misota. Baba bakubojjera ddala era n'ofuwa. Kaakati bwe baba babojja Nambooze twasooka ne tumuwolereza wano wayogera ku Nambooze abantu bangi bakubuukira naye Nambooze atandise okugjayo enjala z'entuufu. Okitegeera bwe yavuddeyo n'agamba nti ssebo okugoba mpuuga kyaleetawo oba obutakanya mu kibiina kya NUP yatuuse no ku sseerigamba nti omugenyi akyalawaladde. Mu NUP tetwagalamu bagenyi omugenyi mu Buganda aba mugenyi era abazze kunoonya byakutwala oyo kwe bayita omugenyi kyekimuyisa omugenyi kubanga mugeyi. Ekitegeeza nti bo bwe baba baali bagenyi mu NUP baali bazze kunoonya byakutwala naye nga tebasobola kwonna kujja mulundi gumu balina okujja musoolesole ng'era bwe bajjanga ne mu kugenda bwe bati abamu bagenzi abamu nga basikatira basobole okwongera okutwala bye batwala. Kitegeera kuba Nambooze nzijukira bulungi nti mu meeting yali en'enyampuuga ku ssente ezaamuviirako okuva mu kibiina nsuubira bulungi nti Nambooze yagirimu era yamanya ebyavaamu n'ebyagambibwa mpuuga ebyamusabibwa abikole n'agaana. Kati ye bw'avayo n'alaga obudde buno nti NUP okugoba mpuuga olw'okulya ssente y'omuwi w'omusolo nti yakola kikyamu era NUP tejja kwongera kujjamu bantu kubanga balaba entalo eziri munda zijja kubagaana okujja zijja kugaana abagenyi okujja mu NUP. Nze ndaba nga atandise okweyiwa amanda mu mbugo mpola mpola atandise okwetakula. Toyanzege mukwano.
Webalire ddala. Amasimu tugagaddewo. Amasimu tugagaddewo tugenda mu kigambo. Kale gwe sembayo tusabire. Sembayo mu dakiika emu otusabire tugende mu maaso. Okay, webale pastor. Kansoke nebaze. Mwami Sentamu. Obadde osiga sente. Obadde osiga sente. Omtezo wa Bobby. Obadde osiga sente. Kansoke kwebaze okuweereza ate ekiddako webale nnyo okuyimirira ne muganda waffe Bobby Giant. Nze sibaddeeyo naye mukazi wange abaddeyo ankiikiridde naye tweyanzegeyo okumukwatirako ekintu kigenze bulungi. Bible politics, yes sir. Exactly. Naye kamutemu bwangu kubanga nga bwogambye dakiika ndi n'emu so kansooke ntuukire ku nsonga nze neewuunya abo abagamba nti baagala Anita Amongi kyeyayogeddeko yeetonde. Katusooke tutunuulire ebintu ebiva twejukize ani eyayimirira n'agamba nti Obote kyeyakola ye teyandikikoze nti bw'aba ayagala okwonoona Buganda akikolera munda agimalawo nga tayingiza mundu ng'asinziira emengo ng'asinziira mu Buganda ng'asinziira munda ate mukwogera ekyo n'addamu obusungu bumukutte kubanga bw'oba oyagadde Museveni ekigambo ekiri munda kyalowooza kimuve mu kamwa abe ng'akutta obusungu n'olaba nga amaaso agakanula araanyola ag'amaaso kati oba omanye nti kigenda okufubutuka kiri ekiri munda ekifumba oba ekifumbwa kati n'agamba ffe ng'Abaganda ani akyogera ekigambo ekyo yali ategeeza ki ani agenze ng'agamba baminisita okutyoboola Buganda ani eyawa ekirabo eyakunamira Buganda n'Abaganda ne Kabaka wa Buganda oyo gwe bayita kisa ky'amakugunyu kakati bw'otunuulira ekyo n'olyoka olaba kino ono Anita Amongi kyeyakoze oba okyewuunya oba okyalowooza nti ekyo kyamufubutuse bufubutuzi ekyo kintu kigenderere kirina amakulu waliwo wekiva olwekyo tweddemu tetwerimbalimba nti bino biri isolated kino waliwo ekikulu ekiri emabega fwena tulina okukwatira wamu tugyewo ekinene kya Wanga Museveni kinene kya Wanga kati agezaako okututematemamu nga bw'abadde akikola okuva mu myaka gy'enkaaga nga bwe yayogera ye kennyini tweddeyo omusajja tumugyewo olwekyo nze ekirowoozo kyange si mwabo abagamba nti Anita yeetonde oba kiki oba Anita oba Sam Mayanja oba bona bakolera omuntu omu ate ekizibu tukimanyi ekyokukola nakyo tukimanyi olwekyo Abannayuganda ke kaseera okay pastor ako ke kabadde akalowoozo kange naye okay kale sebo tweyanza Mukama tweyanza Mukama mu byonna byatuyiseemu n'okutuwa okutegeera Mukama webale nnyo era tusaba nti otulindire President waffe Sentamu Kyagulanyi n'ebizibu byonna byayitamu ne famire ye n'abo bonna abayimiridde frontline nga Teacher Lumbuye nga pastor na famire zaabwe zonna nga Loopu waffe era bonna abayimiridde frontline abali mu bulabe Mukama yegwe nanyini manyi yegwe nanyini byonna yegwe erinnya yegwe amanyi gaffe Mukama tuyise wetulinga Uganda Mukama otutuuse mu nsi ensuubize nsaba bino na byonna byetuyogeddeko ebizibu by'omanyi n'ebirungi byotuterekedde Mukama nga mpita mu linnya ly'omwana omu yekka Yesu Kristo amiina Mukama akuwa omukisa tweyanziza nnyo ssebo mwebali nnyo nnyo banaye mwenna mwebalire ddala Mukama bawa omukisa okuteesa kwa mu lunaku olwaleero mwebalire ddala naye waliwo koola yabadde namba 3 yagambye buli mubaka wa parliament ku luno bwe baddamu lunaku lw'emmwanyi balutegeeze buli omu ajje ne constituency ye mu Kampala bajje bangi nnyo kale mwebale nnyo mwebalire ddala bingi nnyo ensonga ya ensonga ya Mpuuga koola ddiridde asembayo gyagambye ku bigambo bya Madam Teacher NUP terina lutalo nakyali kuba naye Sentamu NUP terina lutalo NUP okugoba Mpuuga teyajjako lutalo terina lutalo lwonna fe abali enaabe NRM tusobola okukiraba NUP terina lutalo naako era eri intact nga bwe yali olutalo we lwandigidde nga Mpuuga alemedde mu kibiina ekyo ng'obanga tebamugambyeko ate nga byeseteza Abannayuganda NUP terina lutalo ekintu ekiriwo NUP yakwata omubbi
naye gurupu y'abamafia be baagala okuzza omuliro naye n'omuliro tegutuuka ku NUP n'olugo kuba eri intact terina kintu n'eki omuntu yali aleeta olutalo mu NUP bamugjayo era tebakulimba ekyo tebakikulimba kale ebisigadde byonna tujja kuba tubiraba mu programu ezinaddako mukama abawo omukisa tugenda mu kigambo mbadde mbalaze video ebbiri z'embalaze ez'abantu ab'emukono abatwala ebyapa byabwe ne bibulira mu landizi neya Museveni nga yeewaana agamba nti ye mu Uganda ba refugees abawadde emirembe bajje batwale bayige skills bakole business terabukira mu Kampala mwe bali bangi bakola emirimu gyabwe nti ye yabakkiriza tubadde tubyogera ebintu bingi tubyogedde mmwe tuli mu ssaawa ya kutuukiririza ebyo bye tubadde twogerera ebbanga eddene ng'abantu tebabitegeera bituuse kati okutegeerekeka kyovula baba mayiga batulwa obufofofo olwa statement ya munnaabwe gye yakoze kubanga bwe batula mu meeting zaabwe mayiga batulya ddala mu meeting n'amongi okusaanyaawo Buganda mayiga yali agent eyasooka okufuluma abakunge mulimire Museveni mwanyi mu bungi ye omutendero ogugwe n'agumala ogwobba kunga okulima emwanyi kati ne bagenda mu mutendero oguddako ogwobba twalake gundi emwanyi mbadde njagala genda mu kigambo naye kino leka mmale okukibalagira ddala nakyo mu kirabe ensonga lwaki babatwalako emwanyi yino wano kubanga bakoze ekkolero Chairman Samu Muchunguzi nagira ngo ntonga manisha kwemereza okuguza omwana eri district kandi abagambira obwabire n'alambula emmero miliyoni ekolwa factory y'omwani eya Inspire Africa Coffee ayashkumulika jala omwana gwa Uganda yona nokuza kumanubisha otegede emwanyi za Uganda zonna za kugenda awo nokuza kumanubisha entunga mu kuba ekyo kyoma kyaheza kwa twahereze gamba na his excellence nkye ekyuma bwe kiggwa twara omwanya kutari value added kataro value added taro kutwara omwana gwa Uganda kutakayitara value added nkye ekyuma bwe kiggwa tugenda kukiza mu kina kufuluma mwanyi nga teziyisaawo in the next 3 to 4 years we should have $5 billion US dollars coming out of coffee rather than to have as 900 factory eji president Museveni akagitongozaho mu kwezi kwa gatanu mwaka ogwo kandi hona yajonjera mu billion n'itano kujimaliriza tugeza ko gukora namani kura nagongera yagenda na ground yongera mu billion 7.5 kumwezi ngo mwaka kutoka kuye cheme kwa tuliyo producing linga products smart ba otegede abatalima mwani oba bakatandika okuzirima bagambye mwanyi za Uganda yonna za kuyitaawo muchaka bagambira nyoka yati omwana bunaza ntungamo ogwanje tukurenga nyihanga nyoni nyenda kubulibwa rero byo omwana mubireba nyenda nubije kumanukuzaha turerane ishaha ne pachera ekutwara achai Nelson Tugume mukuru wa factory eji nagira ngo mwaka ogugwaza kwa factory eji neja kuba yatandikire kushohoza ebintu byone biri kurugo omwani tutega omuranga gw'omwani kuja ku farmers mukitegedde kati gurupu yaabwe bonna ate bali mu kintu eki baagala okwavuwaza Buganda baagala okwavuwaza Uganda eyawamu laba ekiri ekisolo waliyo okulonda NRM eronda agenda ogikwatira bendera mu kalulu ka minisitule oli eyafa luli egundi eyabika omutima laba ekiri ekisolo laba nakomugongo turakugambe nango zirete na akasaketi k'omunnyo kamu ogenda olonde ebyo bye batwagala mu Uganda ffenna oli abyagala sabuni wakwoza ekitole olabye kamu buli omu bamuwe akannyo kamu buli omu bamuwe akapakiti kamwe agenda alonde MP bino byalwaleero leero nkoledde eyo saidi zeeyo kamwe laba taata bwajja ne kooti kamwe naye bannaye mukama katonda wange kamwe olwaleero nkoledde mu bitundu byeyo eno emmotoka y'amafuta egudde Kabaale eyo olwaleero ku makya misana eyo y'ekabaale eyo sawa zibadde nga 4 eyo nabagambye bali mu drill baagala kutambuza keeka ly'amafuta bye ebimotoka byolaba kati ebyo bisatu mu nnaku 4
ezishaheze mutgamo zitanibwe yakwatwa so Mugiranye Omuliro kongo murundi bureka kuba mwingi munonge bizibere ndengera kwatwa ya bwe twabagamba ebintu bino mwagamba mbu tuli mu propaganda mwalowooza tuli mu propaganda nga bagenze bakutula kitundu ku kitundu kati balinze kasita bamalayo Buganda ejja kuba ewedde akalembereza akaliwo mu bitundu byonna kasibuka Buganda nemala ekutuka ekigambo ky'olwaleero kyembadde njagala okwogerako obudde bugenze Mukama jangu okosomesa ebigize batabani bone bawalabo ekigambo kye kitukuvu kibe kiramu kibe kutaka eddoogi kibalebera n'ebala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti no amina. His Excellency ayina ebigambo bye yayogedde eggulo e Busoga ebigambo biri byabadde by'amaanyi simanyi enjiri eno bwe nagikwatako simanyi oba enenkomawo kuba tegenda kugwayo. His Excellency yagambye nti bwe mbatunuliramu mmwe ndaba ba leaders ab'enkya muddeemu amaanyi musituke mulwane mmwe bagundi ab'enkya mmwe ba speaker ab'enkya mmwe ba SFC ab'enkya mmwe ba police ab'enkya mmwe ba leaders nga nnyonnyola ng'agamba mukole mugenda kukola byenkoze mukole byenkoze musinge nawo mukole ne bye sikoze oba ne bye tutakoze. Museveni ye bw'ajja mu ntebe yatugamba mugende mwebake byonna ngenda bikola. Era n'olwaleero agamba abavubuka mbawadde ssente abakazi mbawadde ssente gavumenti erina simanyi biki batika obwo obusente bw'abawadde bagamba kubaavuwaza abikola kubaavuwaza kati ye n'ababba nti abawa omutwalo ogw'omwoga naye n'afunvubira n'akubbako emmwanyizo. Bulijjo tubyogera mulowooza tulimba kati enjawulo eri wakati wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne Kamuseveni kajja kututta na kutuzikiriza. His Excellency najja ng'atuleetedde bulamu tuddemu obulamu era atwempawalinze n'atuwa n'obuyinza okukola byakola n'okusinga ku byakola. Wulira Yesu nga bwe yasomesa kansooke mu Yokaana 14 olunya lwe 12 simanyi oba omutima gwammwe tegweralikanze ndi mu kitange ne kitange munze munzikirize olw'emirimu gyokka. Ddala ddala mbagamba nti akkiriza nze emirimu gye nkola nze naye aligikola era alikola egisinga egyo obunene kubanga nze ŋŋenda eri kitange. Destination ya Yesu Kristo yali yakugenda mu entebe mu ggulu. Bwe yali atuuka ku mugguukiriro ng'ayogera n'abantu ebimu ku bintu byera ng'abasikiza yabagamba bw'ati nze ŋŋenda mission nga bwe nagibala etuukirira naye muteekwa okuba n'amaanyi muteekwa okukola ebyo byenkola okusooka munzikirize mukkiririze mu ebyo byenkola nammwe mubikole. Bwe mubikkiririzaamu era ne munzikiriza n'ekitange ne mumukkiriza mugenda kukola bino byenkola yabatunuulira munda mu bbo nga babuusabuusa balowooza tebasobola bikola. Yesu n'abagamba mmwe mulina bikola ebyokukola bingi ne bino byenkoze mubisobola naye waliwo ne byesikoze kuba tenzi nze ngenza okujja oba okugenda nga mission ng'ekyange kiwedde ebirala bisigaddeyo bingi mugenda kukola n'ebisinga byenkoze. Eno message president gye yatambuza n'agireeta mu Busoga. Era bw'onoogenda n'osoma ebitabo nga Romans chapter 8 verse 34 n'ogenda osoma Hebrews chapter 8 from verse 1 ekulaga nga kituufu Yesu yagenda ddala ali mu ntebe ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaawe alamula. Yakyogera wano mu Matayo ebitabo ebirala byonna bikonfaminga nti kituufu yatuuka entebe mu ntebe naye yagamba atwawuliza ku buyinza tukole ku ebyo tukole bye yakola n'okusinga ku bye yakola. Museveni ye atugamba yekka yasobola obikola bitandikira ku ye bisembera ku ye. Era His Excellency yagambye omuntu omubi takola ba leaders. Bw'ogenda n'olaba Museveni yakotogera NRM buli leader yenna owakabi mu gavumenti ya Museveni ali mu kifo ekinene teyasooka kuba wa NRM yasooka kuba wa opposition yafunyafunya NRM y'abasiru NRM tevaamu leader. Speaker yali wa UPC wa FDC omumyuka wa FDC Kasule Lumumba wa UPC Winyidolo yali wa UPC. Ani leaders bonna abakulembedde amasiga bali ba opposition kati ya Museveni takola ba leaders naye His Excellency buli lwatambula agamba bannange mmwe ba leaders musituke mukole ku nsonga zammwe. Ye Museveni agamba nedda mu mutuule mwebake tulo nze mbakolerere awo wotegerera omutemu waali. Yesu yagamba mugenda kukola byenkoze n'okusingawo mukole n'okusinga byenkoze. Kati wulira kangende wano mu Matayo
essula 17. Waliwo enjiri nnyingi nnyo Yesu twagisomako kennaku ezo mu ngeri endala. Yesu yalonda abayigirizwa n'abatwala ku lusozi, bw'abatuusa ku lusozi ne balaba Eriya, ne balaba Musa, ne bakola batya. Ebyo twabisomako mu nsoma endala. Naye bwe baba ku lusozi nga bakomawo, omusajja yajja n'alipootinga mu maaso ga Yesu. N'amugamba, omwana wange ensimbu zimutawaanya. Omwana wange ensimbu zimutawaanya. Naye bwe nazireetedde abayigirizwa abo balemeddwa leka nsomeyo. Leka nsooke nsome kubanga bwe nayogera mujja gamba nti nno nimba. Naye ngenda kutambuzaamu ko tubeko tutandikira. Balinga bakakulusozi Yesu n'abalagira ng'agamba nti mubuulirako muntu bye mwolesebwa okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Abayigirizwa be ne bamubuuza ne bagamba nti kale kiki ekigambye abawandiisi nti Eriya kimugwanidde okusooka okujja? N'addamu n'agamba nti Eriya ajja ddala alirongoosa byonna. Naye mbagamba nti Eriya amaze okujja, nabo tebamumanya naye baamukola bwe baayagala. Waliwo enjiri gye twasomyeko ennaku 2 emabega. Eriya okubanga yaddira mu Yokaana. Ojujjukira enjiri eyo? Kati wano Bayibuli egamba abatambula n'abayigirizwa nga boogera. Ne bamubuuza naye lwaki abantu bagamba nti Eriya agenda kudda? Nga balinga bagamba nti guno gwakomyewo wali bo we bamulabidde nga bamwolesebwa ku lusozi gwe kati olwazze amaze. Yesu n'abagamba Eriya yakomawo dda. Akiddamu omulundi ogwokubiri kuba jjo twakirabye mu ssuula ye11 ey'Amatayo. Kati kiri kino tukiddamu mu ssuula eye17 ey'Amatayo nga Yesu abagamba Eriya yakomawo ne bamukola bye baayagala. Ne bamukola nga bwe baalaba. Eriya yakomawo. Bayibuli egamba abayigirizwa bano ne bakitegeera nti yali ategeeza Yokaana. Eyo enjiri twagisomye naye wulira. Mutegeere nti yemmwe ab'omulembe guno bwe mutategeere Yokaana. Kino omwana w'omuntu alibonyaabonyezebwa po. Abo abayigirizwa ne bategeera nti yayogera nabo ku Yokaana Omubatiza. Yes, Yokaana yali eri. Baatuuka eri ekibiina, omuntu n'ajja gy'ali n'amufukaamirira ng'agamba nti Mukama wange musaasire omwana wange kubanga agwa ensimbu zimubonyaabonya nnyo kubanga emirundi mingi ng'agwa mu muliro era emirundi mingi mu mazzi. Ne muleetera abayigirizwa abo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu n'agamba nti mwabe emirembe egitakkiriza emikyamu ndituusaawo okubeera nammwe, ndituusaawo okubagumiikiriza, mumundeetere wano. Yesu n'amuboggolera, dayimooni n'amuvaako, omulenzi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Awo abayigirizwa ne bajja eri Yesu kyama ne bagamba nti kiki ekitulobedde ffe okuyinza okumugoba? N'abagamba nti olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono, kubanga ddala mbagamba nti singa mulina okukkiriza okwenkana ng'akaweke ka kaladaali bwe muligamba olusozi luno nti vaawo wano genda wali, kale luligenda. So singa tewali kigambo kye mutayinza. Ebyo byonna bye muwulidde bigambo bitukuvu. Tuli ku njawulo ya Museveni omutemu ne His Excellency Kyagulanyi azze okuzimba ensi. Yesu omusajja bw'ajja n'amunnyonnyola n'amugamba ndeese, jjukira wali waggulu. Yali amaze okubabuulira nti nze ŋŋenda kugenda, wali we tuvudde mu nnyiriri za waggulu. Mukole byenkola, mweyongere okubikola mu birabe kuba nze ŋŋenda. Kaakati ate omusajja ajja amugamba omwana wange mulwadde ensimbu zimutawaanya, olumu agwa mu mazzi ng'agenza okima amazzi, olumu agwa mu muliro ng'omwana afumba, olumu omwana wange ananfaako, naye ndeese omwana wange mu bayigirizwa abo balemeddwa omumusabira. Yesu n'anyiiga n'ababuuza mmwe mulemererwa mutya ebintu bino? Mulemererwa mutya okuggyako amongi? Mulemererwa mutya bino ebintu? Mulemererwa mutya abasajja mmwe? Ndikomyawo okubeera n'ab'emirembe mmwe, emirembe gino egitakkiriza. Lwaki Yesu yali ayogera ekyo? Yesu yali ateekateeka abantu bano, ng'ateekateeka abantu yali bwennyingira mu gundi yakyo. Mu bigambo Yesu bye yayogera, ateekateeka abantu abagenda okuyimirira nga ye taliwo. Kubanga generation yali awulira nga yende bwaba generation yegenze, ateeseteesa abantu abagenda okuyimirira mu bintu ebyo. Naye babaleetera okusabira omuntu nga tebasobola kumusabira kuvaako ndwadde oba mizimu gya nsimbu. Yesu n'anyiiga, nga kyanyiiga kiri kimu, yagabanya abantu bano ekintu bakitoole ne batakitoola. Yesu yali amanyi atendesa abantu ne bwatabaawo basobola okukola enkyukakyuka, basobola okusitominga palamenti, sipiika n'avaako nga pulezidenti tayogedde. Fano tusoma Bible and politics. Sigambye nti Kyagulanyi Yesu.
naye Yesu gye tuvudde yagamba nze ngenda abana abeera rende ne bakkiririza mu byenkoze bajja bikola n'okusinga bye nakola kati Kyagulanyi yakyabikoze e Uganda Yesu bye yakola kati twagala asinge nawo kubanga Yesu yazuukiza abafu Kyagulanyi yazuukiza abafu nze omu ku mirambo egyali gitambula e Uganda awo yanzija mu ntaana n'agamba mmwe nti mumusumulula atambule Yesu teyasumulula ye yamujjayo n'agamba mumusumulula atambule His Excellency Kyagulanyi azuukizaawo abaali baafa nga nze omu ku nze Lazaro kati wulira Yesu amanyi nti abantu bano batambudde nabo abayigiriza abasomeseza basobola okukola ku nsonga z'eggwanga wabula abasajja bamuwa ripooti bamugamba sipiika alemeddeko naye abantu bo bennyini balemereddwa omumuggyako n'agamba bannaye ndituusaawo okubeera n'emirembe gino emikyamu bwe giti n'anyiiga nnyo enjogera gye yayogera yali yakuba nennya yali ya bulumi yali amanyi batuuse ku mutendera gwawulira nga ne bwavaawo weebali bannange yagenda okizuula nti n'akasimba obusimbu akatona ennyaako emmwanyi katulemye okutereeza nga taliiwo nkugambye His Excellency omutendera gwali mu kulwana ali mu kulwana olutalo lwe olwabaluka we Uganda lwali mu kulwana duli between Russia ne side endala y'opposite ya Russia Museveni kyavudde adduka emisinde n'agende wa Russia kati ate twagala veeyo ajagobe n'ensimbu eziri mu parliament Yesu n'agamba bannaye ne kino kibalemye okukola kati ne bamubuuza kati kiki ffe lwaki kyatulemye n'agamba bw'ati bwe bali batambula ne bamugamba muzeeyi kakati kati twagala wamu otunyonyole mazima ddala lwaki kino ekintu kyagaanye n'abagamba kati mwagaana okuyingira mu action Yesu abannyonnyola mwagaana okuyingira mu action ne bamubuuza kiki n'abagamba waliwo ebitasobola kuvaawo okujjako nga waliwo okusiiba n'okusaba eyo ye action ebyo byebyokulwanyisa ebinene mu nsi ey'omwoyo atirale nyukiriya y'omwoyo okusiiba n'okusaba kujjawo byonna Yesu n'agamba waliwo ebyengeri ng'eyo ebitasobola kuvaawo kati olwo n'abateeka ku leva endala ey'okugenda mu action bannayuganda kambabuulire tuteekwa okugenda ensimbu tulina kati tuteekwa kati saazo twalibadde tusobola okugoba ensimbu era olunaku lumu lwe bakomawo Yesu nga bagobye emizimu bamugamba bukyanga gyeremerawo leero tugifubutudde n'agamba kati tukimala ekyo kirungi nnyo naye ate waliyo n'omutendera omulala nti n'amanya gamwe galina okuwandiikibwa mu ggulu mukitegedde kakati Yesu yali alina ebintu ebirala by'ameggana nabyo nga si kye kiseera ate ye okukka atandika okulwana n'ensimbu kuba ye yali ayawuza kyalina ng'akiwa omuntu weetengerere weenyweze His Excellency atugamba nnyo nti ffenna tuli ani yalabye sipiiki ya Gaddafi abantu bonna bazze ne boogera bayogedde bulungi bonna abayogedde naddala abayivu ngamba maama kati ate fuula abataasoma tetukiikiriddwa nabadde ndyawo nga General Gaddafi yayogedde ebigambo bitono naye nga buli kigambo kizito wattali luzungu His Excellency tali selfish nga Museveni nti Museveni takoze ba leaders atuulidde family atuulidde kibiina n'atuulira family n'atuulira Uganda bw'aba ayagala nkugambye kati bampuuga bakola nnyo kubanga yamaze ddo balengeza nti bwe basimattuka 226 be baliida abaddako Mayiga Kiwalabye Mazi uyo mbuno kati mbuno simanyi bwayagala kubeera executive director wa Kampala mwena ale mutemuli mwayiza kubeera executive director Museveni takola ba leaders oyo ye sitani His Excellency Kyagulanyi agamba bukyanga mbayigiriza temutegeera nga temubisobola bino ebintu atulowooza okubanga kati tuli kumutendera nga ow'ensimbu tamala kunoonya Yesu ate kati no owensimbu waba kusanze ye tumubulire bubulize nti president okimanyi nti ye tumunyize alizayinize ate tumugobye tugenze ku parliament ennaku 3 tetuvuddeewo gundi police tulemereddwa amajiga tulemereddwa alizayinize ensimbu yo tugigobye naye tetutya ebbanga lyatusomesezza ne lyatuyigiriza bye tutambudde naye tetusobola okugoba ensimbu ya parliament kale Yesu n'abagamba bwe mulabanga ng'ensimbu bw'eti ebalemye mumanye nti waliwo levo gye mutannatuukako temunnaba kuyingira mu action twakwata wanne ebyuma ne tuba abantu ne tukubaka esisi paka ku ttaka abamu bali munda ate n'abalala bagenda basiba tuteekwa okukola ebintu tusobola okukola ebintu naye kakati nammwe mwenyigiramu diversion mbu simanyi Charles mbu nasisinkanye Gloria Bugi
twabadde tuyawo muganda wange Katsi mpira njagala muwagira naye njagala Katsi onkubire ekisajja ekyo bannange njagala onkubire Barrister Timo kati nafe abeeno batadde mu diversion agenda mukuba kakati nafe kubanga wano kati kankubulire bakadama ne basekadama tubeera kumulamwa oyo mwana Katsi tavanga ko kumulamwa naye kati naye yagenze mu ngumi Katsi wannumye Katsi wagudde mu mbiza abasajja mwana gwa ate Katsi nkwagala onkoze bubi nnyo Uganda bo bagamba kyali sasisinkanye gundi Gloria Bugi kati ate bya hajati nsereka biyingiddemu ate nsereko ye mukambwe nsereko wewananga bwe wawangula ki ngojeko ebinnyo njagala tubulireyo successful story yo ngojeko ebinnyo tubulireyo ekintu kyewali omaliriza kati buli lunaku kyeyongera doli kibadde mu fulu bigundi akala ate kivudde mu fulu figure kala ate simanyi ali akiyingiddemu sebinnyo kala ate sebinnyo alada akirimu ali akati kigenze mu byapa buli lunaku kirinya levo ndala ate Bikira Maria naye yefudde Bikira Maria alabikira mu ddirisa obeera olyawo ng'alabikira ku kikola oba kyali ku kikola n'asala mu kikopo Bikira Maria uno Bikira Maria asaze wano Bikira Maria ebyo byonna bitujja ku mulamwa nyina ba admin bangi era bw'olaba ebintu ebimu ku mukutu gwange kuba bamanyi ebintu bye tulina okuteeka ku mukutu gwaffe babimanyi era ebyo tetubyagalako era omusenga abiteekayo abalina otunnyonnyola lwaki ataddeyo ebyo ebintu oba omunaabijjayo era bw'olabanganga waliwo posta eteekeddwako nevaayo kulakuba nti byonna bagamba SP naawe ate kikikira ekintu ba admin bangi ebyokukola era omuntu omu yagambe gundi eri omuntu agamba oyo omwana Kyagulanyi amusasula omusingi muyitirivu omwana teyeebaka sawa zonna omusanga ali akagubini teyeebaka abeerako ati Kyagulanyi amusasula omusingi muyitirivu nnyo bakulimba fe twasigiriza eno platform yange bagiyita sigiri tezikira gweva ku kiri ekirala eno sigiri kino kyokero ekyokero tekirina kuzikira onavaako onaabeerako mwagala tuwebake struggle teyeebaka tulina night shift yeekolera ina night shift abeerako ekiro tetuli mu kusaaga tuve mu diversion bannange Anita Amongi alina okulizayininga mutambuze ekitiibwa kya Buganda ekyo mukikube mukyongereko buli muntu posting ekitiibwa kya Buganda kibuutikire Facebook olwaleero okutandika n'olwaleero kibalumire ddala mukamba buye Katonda ali kusaidia ffe Bible egamba bye muteesa mu nzikiza bajja bisanga ku kasolya ka palamenti ebyawandiikibwa byonna bituukiridde mu Uganda ekyo ekigambo supika tekyabadde kike ye resolution gye yazze nayo Abaganda tebageza ne bafuna numbers kye bateesezza mu nzikiza kyawulikise ku kasolya ka palamenti Yesu yagamba kyoyogerera mukama ate mukutu omanya omuntu omusembeza okutu ate n'amagamba mwe Yesu yali asomesa yagamba ng'okyogedde kiro mukyama mukama ate mukutu bajja kukisanga waggulu w'ennyumba ensi yonna ekirabe mu olutalo lwaffe Katonda yalulwana Mpuuga yagambye bannange tufudde tuweddewo omukazi atusse Mpuuga yabagambye nze erinnya lyange muliteeke kubalonda Yesu naye sijja kulabikako abaana banvumye ne bamaliriza si ate ekyomwanyi sikigwamu yabadde wakanga atudde ne bawadde ennamba za mukazi we abakyala batubuulira bali mu struggle batulwanirako luno olutalo nkugambye Mpuuga agambye nti bannange oyo omukazi Museveni agenda mutta nagambye bano abasajja bagenda mwijjirawo ku kye yakoze temuva ku kintu bannange temuva ku mulamwa tetuva ku mulamwa tugende mu maaso tukuba abasajja bano tubasobola weewaawo tubasobola speaker must resign tuve mu bintu by'okusaaga tetwagala kwetonda Mwangi must resign yatubba ensi z'ebweru ne zikonfaminga ne bamuteekako gundi sanctions ba MP ne basirika omukazi kyovolaba avuga ebiteekateeka ebitalina makulu omubbi ensi yonna gwemanyi n'asigala ng'atufuga e Uganda ensimbwa etulemye okugoba Yesu n'ababuuza mmwe ndikomyawo okubeera nammwe bwe muba temusobola kujjako Amongi kati Amongi baatulema tunajjako Museveni kuba Kisaka tetumubala ikana mmwe tetusobola kubala bantu tubala Kisaka eyo lihaso gundi just tuteekewo pressure tukole embeera ba MP baffe tubagambe tetwagala Amongi kwetonda arisayininge ave ku kifo ekyo ekyo bwe tukimala Bible egamba we munaalinyanga ekigere ngamba waddewo twalinnye ekya KCCA awo tetuvaawo jjukira
KCC osobola okulinnya ekigere kimu ku KCC ekyala mu parliament basembereganye bali mu lukomera olu KCC ne parliament oluvannyuma lw'okugjawo head of authority ne mu parliament tujjawo head of authority bwe mumugjawo n'oli naye mujjawo kivaawo kitya yesu bamubuuza bino bivaawo bitya n'abagamba muyingire mu action obudde bwe mukama bawo mukisaba nayo obudde bugenze katonda omulungi obisa tukwebaza olunaku lwaleero mukama tukwebaza olw'ekigambo kye kitukuvu webala okwogerako gye tuli mukama tukwebaza olwa his excellence Kyagulanyi Ssentamu wamulekera obuyinza mu Yokaana 14:12 nti akole bye wakola abikoze bamukuba emigo ku lwaffe bamusiba bamukalakata ku lwaffe batta bizinensi ze ku lwaffe bamusiba ku lwaffe ne bamuyita omubbi ku lwaffe ne bamuyita omutemu ku lwaffe n'abikola weebale mukama kubanga watulekera obwo obuyinza obukola bye wakola n'okusingawo ffenna abali mu struggle twali bafu olwalera abantu aboogera abayina emikutu kyovuna bannayuganda mbakutya bannange musharinga emesagi z'abaana omuntu owa platform ennene obeera otya ku platform yo nga gwaliko wekka video zonna eziriko zizo wekka ogwo omutima guba mubi abaana bali mu struggle abawala n'abalenzi boogera amagezi naye nga bambya talina following naye nga ayogera ebintu by'amagezi abaana mubasharinga ensi ebalabe abaana mubasharinga abaana balina ebirowoozo omwana ayogera ekintu n'ogamba mukama kino lwaki tewasooka kukiwanze n'ogamba kansharingire abantu balaba amagezi g'abannayuganda obeera otya ne platform yo nga gw'oliko wekka ng'abaana boogera ebintu abawala n'abalenzi n'obaleka mu nzikiza gwamanye bannange ekibuloka kiri ku social media okwo okukyabuluza oveeyo abantu bakumanye oyinza obbeera ng'olina ebigambo birungi naye weewawunga ekintu kikukutte ng'ayagalayo sheyayo egi omuntu amulabe ku platform yo agende ayingire mu gundi then omwana naye aveeyo ebintu eno internet nyanja buli omu nkugambye ffenna kati tetunaba nakuweza emu Filipino babeera ku Facebook ng'alina million people gwe okugira ke mbuno oyagala ke struggle nene nnyo tetusobola byonna tetujja byogera tulina abaana abalina obumanyi obw'enjawulo ng'onajja kuyogera ku kiri onajja kuyogera kiri byonna siffe tujja byogera banage musharinga message z'abaana nzo omuntu bwe tuba twakubaganya ekiro ku makya n'ensanga message yewe wawunje sharinga ate ngishe siji wanula yombunji wanula yombunno zenjetereyo aishe ne musharinga bamulabe bulambalamba banange mukoleto banange tulwanirira Uganda ebisigadde tujja kwesotinga waliwo abantu benninze banange ate mwenze enkuba naye mbalinze entebe mu ntebe wane bya struggle no katumale okutuuka entebe musharinga message tulwane tununule Uganda mbega yidde obe musharinga message z'abaana ate mbadde ndi mukusaba mbitadde mu ssaala omwoyo mutukuvu abakwateko musharinga message nosanga omuntu nga asimubire nga byonna asimubire video asimubire video asimubire kyogamba banno teboogera wama mukama sisinkana abalwadde sinkana abanyigirizibwa sinkana abali obubi mu linnya lya Yesu obawonye mu Kristo Yesu mwana Katonda Yesu natusajja amin fe abasajja abasookawo baba kutukotogera gwolowooza ffe twalivuddeyo tetwandivuddeyo naffe tujjeyo bannaffe ate oli bwakula abeera tajjeewo ggwe aliyo gama cyayi mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nensikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose sangu lyange mu kitabo ky'okufa olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusa kimu kw'omwoyo omutukuvu tusaba bye naffe ffenna n'eri abooluganda bonna ebembe kitakwawo amiina mukama abawe omukisa mubeere bulungi mweraba